Libadde essanyu gyereere katikati erugogo abantu gye bakunganye mu kivulu kya Family Round ekiteekeddwa okusonderako ensimbi ez'okuddaabiriza Eklezia Evira Maria nga beetegekera okujaguza emyaka 10 egy'obusosoloti abaddugavu mu Uganda. Basosoloti bafa baasuuka kati emyaka 10 tugenda laba ava ababishopu ne bamunsonyoole bakadinaali bannange nabo ne bajja. Ekivulu kino kyakulembeddwamu omusumbesere Masika Jumba Baptist Kagwa eyasimye abantu abakitebeko n'okuwaayo mu nteekateeka eno. Njaga okwebaza ne ssekwebaza yenna akadde ke mutuwadde manyinga buli omu yandibadde ku puroguramu ndala naye okutuwa obudde buno mwebale nnyo mwebalire ddala n'okubeerawo. Abayimbi abamanyi abangi basanyusizza abantu Kawale Mathias Walukaga, Dr. Hedamani Mazongoto, Bafaasa n'abalala bangi. Semanyi mukama wange omba mu system anyway yatuula tetuba mu kintu tebamanyi tebakola ate tebakutale kudaabataku tebamanyi feza nezaamu otegekombaako kuba kimanyi talinde kabokaba oze kimanyi talinde talindeka nagasanga agajwete kati mulye kabanyenga akoze nawabwa atoba ye Uganda yakati yalina dala yasanga njala mwana ngebaluma ne bajja on the street man they don't know. Kagwa ategeeza nti okubuulyamu Eklezia kugenda kukyuka nga balina okutuukira ddala mu bakristu nga bwe kyalamikiddwa Papa Francis. Papa Francisco bwe yazze naga mugende musomese mu mpya zonna tukyanoonyereza engeri gye tunakitandiikirizaamu okusomesa mu mpya kubanga tubadde tukimanyidde nti balokole. Babusosoloti bafunira Evira Maria omwaka guno ekivulu kino kibadde kigendeera okukuŋŋaanya ssente sobola okuddaabiriza Eklezia n'Evira. Bo bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo basiimiddwa ne baweebwa ebirabo eby'ebibazo olw'omulimu gwe bakola ogw'okulowa emyoyo. Omukolo guno gubadde ku Popopo mu Ndeba nga waliwo ekibiina ekijja ekiyitibwa Vibrant ekyategese omukolo guno n'okugaba ebirabo eri bannaddiini okuva mu nzikiriza zonna ng'ekivvulu kyatumiddwa Kyusa Endowoozayo. Abamu ku bafunye ebirabo kubaddeko Kalina Emmanuel Wamala, Ssaabasumba Dr. Spiano Kizito Lwanga, omulabizi w'ennamiro Wilberforce Kitolwalira, Ssaabalabizi Yawumula Henry Luko Olombi, Mufti Sheikh Shaban Mubajje, Pastor Joseph Serwadda, Pastor Senyonga, Supreme Mufti Sheikh Zubair Kayongo n'abalala bangi naye ng'abasinga tebabaddewo. Omukolo ogukoleddwa Reverend Father Dennis Lwegaba akiikiridde Ssaabasumba Dr. Spiano Kizito Lwanga asiimye enkola eno. Music atugatta, music atendereza, music atuwummuzaamu. Sefuma Joseph Innocent ne Obedi Lutelebe akusakidde eggulu eno Lwabukedde TV.